stand with a lot of confidence that working together with you and other security organizations, we are going to deliver the most peaceful election in this country. But by extension, I would like to just share information with those who do not want to conform with the laws of this country, with the regulations put in place by the Electoral Commission, that they will not find us wanting. We are going to do all it takes to ensure that the election exercise is carried out in a peaceful environment without any hindrance by those who think they can disorganize the exercise. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates Inspector General of Police Abbas Byakagaba avuddeyo n'akakasa nti 2026 wajja kubaawo emirembe, tewabaawo omuntu yenna atiisatiisa bannansi nti eggwanga lya kutabanguka. Omukulu ono Abbas Byakagaba abyogedde ng'ali ku kitebe ekikulu ekya CID ekiri Kibuli. Omukulu ono abadde asisinkanye abakulembeze aba officers abakulu mu poliisi era nga babadde nga banyumyamu mu ngeri ey'okuba nga beetegekera akalulu k'omwaka gw'2026. Kakati Inspector General of Police Abbas Byakagaba avuddeyo n'akakasa nti eggwanga lino lijja kubaamu emirembe. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti bajja kukolagana n'ab'ebyokwerinda ab'enjawulo nga mulimu UPDF, mulimu SFC, mulimu security agencies ez'enjawulo. Omukulu n'avuddeyo n'agamba nti bajja kukolagana bakwatagane bulungi okulaba nga eggwanga lino litebenkera, okulaba nga bannayuganda balonda abakulembeze baabwe mu mirembe. Ng'omwaka ogujja gw'2026 eggwanga lino erya Uganda lijja kubanga nate lyetaba mu kulonda nga bannansi bajja kubanga balonda abakulembeze baabwe abo bwe baagala okuba nga babakiikirira mu parliament omwaka gw'2026 mpaka 2031. Kakati omukulu ono Inspector General of Police avuddeyo n'akakasa nti eggwanga lino lijja kubaamu emirembe, tebajja kukkiriza obutabanguko bwonna okuva mu ba political users abakozesa bannansi okuba nga te bafunamu. Kakati Inspector General of Police ono awamu ne Simon Byabakama Electoral Commission Chairperson awamu ne Mariam Wangadia onono nga wa Human Rights Commission, abakulu bano basisinkanye olunaku olwaleero era nga abakulu bano balabiseeko nga bali wamu, nga bakulu bano banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo, ng'ensonga ezimu ze babadde banyumyamuko z'ensonga z'akalulu k'omwaka gw'2026 era bombi basazeewo okubanga bakwatagana era abakulu bano bavuddeyo ne bakakasa nti 2026 tebajja kukkiriza butabanguko mu ggwanga lino. Uganda Human Rights Commission ku mukutu gwabwe ogwa X bavuddeyo ne bakakasa ensisinkano eno. Chairperson UHRC Honorable Mariam Wangadia held a meeting with a chairperson of the Uganda EC, Justice Simon Byabakama, and the Inspector General of Police IGP to discuss human rights promotion and protection ahead of the forthcoming 2026 general elections in Uganda. The three institutions agreed to speak with one voice in urging peace, tolerance, and mutual respect, and to ensure that every Ugandan votes freely and safely.
kakati abakulu bano begeezaamu ku nsonga ez'enjawulo nga ensonga zino mwe muli ensonga ez'akalulu k'omwaka gw'2026 era abakulu bano bakakasizza nti bassa kimu 2026 bajja kukakasa nti eggwanga liri mu mirembe ate bajja kukakasa nti bannayuganda beenyumiriza mu ggwanga lyabwe. Stay tuned.